nga tukyagenda maaso omukulu gwe bayita Abitex ono nno nga yakulira ba promoters abategeka ebivulu ayise ku muguluko gwa Facebook oguliko Abitex Promotions gufollowing w'abantu akadde kano emitwalo 7 avuddeyo n'ategeeza nti Pallaso ne management yo mukendeezo omululu sikyavunanyizibwa ku bookinga shows nyingi ate ne mutatuukiriza kye mweyamye ffe nga bapromota tugenda kutuula tusalayo mu ngeri gye mugenda okwejjusa musse ekitiibwa mu bawagizi bammwe we batali temuba na mugaso mwetereeze temuli bakitalo nga bwe mulowooza. Omukulu wa Abitex watadde obubaka obwo nga buweereza ttiimu y'omukulu gwe bayita Pallaso. Olunaku olwajja omukulu Pallaso yasobodde okuba ate nga yamenyese n'ajja ne yeetondera abawagizi be mu kibuga Masaka n'ayitamu n'akola ne bulungi bwansi mu mbeera eyo. Omukulu wa Abitex ye avuddeyo mu kiti nga akulira oba nga promota nga manager nga omutegesi w'ebivulu embeera eno naawe ogenda kuba ate nga ombuulira nga tuzzeeko ku sayidi y'omukulu gwe bayita Pallaso. Bwe tuba tukkiriziganyizza akadde kano abayimbi babadde mu nsonga emyaka 2 nga tebayimba. Bookings omukulu gwe bayita Pallaso y'omu ku bayimbi abasinga okutrendinga ennyimba zonna ezikubye mu lockdown wawa zesinga okuhitinga akadde kano. Bookings tayinza zigaana kujja akadde kano. Ate mukulu wa Abitex mu nsonga eno bagamba nti akuba owuwe akuba awumba kuba nkakasa nti abategesi b'ebivulu n'abayimbi bonna balina ensobi. Ate tuba tuzze ku mukulu wa Abitex naye abayimbi bangi nnyo abakuliko akeebuuza mu mbeera eyo. Bw'oyinza okunenya Pallaso nti avuddeyo ye Pallaso yeetonze, mukulu wa Abitex ye nga ye yali avuddeyo ne yeetonda ku bivulu oba ebizze nga biyiika oba n'abayimbi abagamba nti oba tabasasula mu mbeera eyo. Bw'aba yogedde nga pulezidenti tugenda kwogera ku nsonga tugeze nti abategesi b'ebivulu nabo olw'olumu balimba nti bayogedde n'abayimbi ab'enjawulo ne bakuba posita olw'embeera nti ey'okutijjisa abantu omuyimbi w'amaanyi agenda kujja. Bino nno byaliko n'eryantonde wiiki ewedde waliwo omulenzi wabita DJ Sudayo yategeka bbaza nga tamuwanko wadde na 10. Kati mu mbeera eyo abategesi b'ebivulu nabo be basinga okuba ate nga balimba mu mbeera eyo. Wadde Abitex ayinza okuba avuddeyo mu mbeera eno ey'okugamba nti ey'okuwoninga Pallaso naye bonna balina ensobi, abayimbi n'abategesi balina ensobi. Omukulu wa Abitex kyayogeddemu wano ku bookings awonyinza okugenda naye Abitex olw'embeera nti omuyimbi yali badde takola bookings zisinga oba ayina kola bookings oba oli awo ziri ku luguudo olumu ate aleme kukola bookings tugeze eziri ejjinja ayina emubende ayina mutukula Sembabule ayina ne Soloti mu mbeera eyo. Awo no wawulira nti obulamu bwabwe bulugenze accident nga zirugendeddemu mu mbeera eyo. Awo na Abitex nyizo muwagiramu olw'embeera nti bookings nazo toyiza zigaana kujja olw'embeera nti akadde kano Pallaso y'omu ku baliidinga mu mbeera eyo. Era omukulu Pallaso yavuddeyo olunaku olwajjo ne yeetonda. Abitex ayinza okuba teyabiwulidde naye mu nsonga eno yeetonze. Yes, abantu b'eMasaka mwenna ono Pallaso muganda wammwe mukwano gwammwe emyaka gyonna sigwe gusoose nga tusisinkana mu bintu by'amasanyu. Mbagamba nga ntuusa okwegayirira kwange n'okubeetondera bakwano bange olw'obutakwata budde olw'embeera ze sijja kuddamu bannyonnyola eno n'eri kuba zonna tezikyalina makulu. Ekisinga obukulu bannange nze ndi muganda wammwe, ndi mwana wammwe, mwe munkuzizza, sirina kyendi nga mwe temuliiwo. Ndowooza ensonga oziwulidde. Omukulu wa Abitex nga pulezidenti bwe kiba nga muyina akakiiko akayinza okutwala abategesi b'ebivulu nkakasa nti gwe abakulira abategesi b'ebivulu era n'omutegesi w'ekivulu yavuddeyo ne yeetonda n'atambula ekibuga kyonna ng'atambula n'omuyimbi. Amanya nsali oba basali investi ebyabaddewo eggulo byonna tutuuse ku nzikaanya ne mwami Pallaso ajja kukomawo mu nnaku ntono nnyo tukole ekyo. Bannamasaka mwebale kuwagira mwazze bulungi mwebale kwagala. Kati ensonga eyo giwulidde omutegesi w'ekivulu ye yabaddeko era ne bakkiriziganya ne bakola n'obuwandiike mu mbeera eyo. Kati oyinza okwewuunya mukulu wa Abitex avuddeyo mu kikaaki kino nno. Omukulu wa Abitex kyaleese kiyinza okuleetera obuzibu abayimbi n'abategesi b'ebivulu batya. Mwawulirako nga bagamba nti omuyimbi alina okufuna booking emu okufuna ekivulu kimu kyokka.
ne muulirako mu mbeera eyo teeka ewe libalize abategesi b'ebivulu kibasaliramu n'abayimbi kibasaliramu. Abitex ayinza okuba anenya ate nga tamanyi omuti gwagenda okugyamu ssente ate gwakola ki mu mbeera eyo. Kituufu ayinza okuba yakoze ensobi naye nga omukulu wa Abitex okunenya Pallaso ndaba nti embeera eyo ebadde yeetaaga bwa Sseruganda mu mbeera eyo akuba owuwe kuba na Abitex naye alina ebibanja bingi nnyo kuba ekisooka omukulu wa Abitex endagaano bagikola ne Sally Events ne Pallaso Abitex teyaliimu. Awo nno wendabidde nti oba abategesi b'ebivulu abamu bagamba nti balina ekibiina ekibagatta naye ndowooza ekibiina bakikola lwa kunoonya kasente oba ewa Jerusalem Sale mu mbeera eyo bwe ndowooza naye simanyi anaatubulira omukulu oyo. Akadde kano omuyimbi oyinza okugamba nti afuna bookings nnyingi nnyo olw'embeera nti bamaze emyaka 2 nga tebakola ssente azeetaaga mu mbeera eyo yonna. Akadde kano bakayita ka mukuulo embuzi kerya olw'eggulu akawungeezi kati abayimbi kye baliko mu mbeera eyo gwe biteeke mu bigere. Mu mbeera eyo naye abategesi b'ebivulu nabo balina okuba ate nga beetereza nabo mu mbeera eyo. Abategesi b'ebivulu batimba shows omuyimbi tomubuukingangako gw'ogambye olanze Pallaso ne bazabaza tobalabangako wadde n'akamu abantu obabbye sente zo. Ate ne abategesi b'ebivulu abasinga olwolumu oyinza omugamba nyina ebivulu 5 n'omugamba ndi mutukula n'agamba budde ki ogenda kumpa budde ki n'agamba ne boonajja n'oyitawo ne bakulaba bulabi kyokka. Omutegesi ye ng'atimba posita ye ng'ateeka mutukula bo babadde bamanyi nti Pallaso ajja kujja akikuba obaani kamiliyoni akikube n'ebyali mu ndagaano byali bigamba bitya. N'abategesi b'ebivulu amazima gaabwe oba oliawo nawo mu bategesi b'ebivulu mulimu abafere mu mbeera eyo si bonna naye nga mulimu abatatambula ku mazima mu mbeera eyo nga bwetambula. Omugamba kuba posita ogenda kuyimba budde ki ate n'abategesi b'ebivulu mu mbeera eno mulina okukitegeera nti abayimbi upcoming mbawa akadde kuba basinga okukwatirira stage paka omuyimbi omunene oli gw'olinda wajjira wadde omuyimbi atuuse ssaawa 6 upcoming bantu mbawa chance mwali badde mufaayo era ne mufaayo nnyo ku bawagizi kuba akasente embeera gye bajjamu akasente si nyangu wadde n'akamu. Mukitegedde amazima abategesi b'ebivulu amazima gakyabuze. Omuyimbi omugamba nti wontuukira ku kivulu nga nkuwa balansi wo agamba genda ku stage wangambye ogenda kumpa balansi nga sinalinnya ku stage lwaki ngamba ninnyeyo kati kababyase. Olaba saidi abategesi n'abayimbi balina ensobi mu mbeera eyo. Omukulu wa Abitex nga pulezidenti waabwe abadde talina kuvaayo kadde kano mu mbeera eno. Okitegedde wabula n'abayimbi nabo mbanenyaako olwolumu. Omuyimbi oyinza omutegeka tugeze omutegese bukoma nsimbi omuyimbi najja ng'amanyi akavulu kamanyi oba kagenda kusala nga wamubuukinze kakadde kamu n'alaba nga kipiipi okubya sente ziwezeeko agamba nyongeramu akakadde nga tagirinnyako na stage. Waliwo abayimbi ababikola mu mbeera eyo oba butasoma nakyo mu mbeera eyo negataako mbulye mu nsonga ezo kuba ye Pallaso yavuddeyo ne yeetonda omuntu eyeetonze ate kati omukulu pulezidenti Abitex abadde Abitex bwe tuba tugenzeeko emabega mu nsonga z'aba Paulo Kafeero leka tuzireke sebo babale tuwere nokatende kyata naye Abitex naye atulekemu bo bali akasente kajenu ate abasajja bakyemalako nnaku bava mu lockdown ataatandise na maaso mu nteekateeka eyo nga bw'owulidde omukulu wa Abitex bwavuddeyo okuba ate ng'ateekayo obubaka mu nsonga ezo. Sooka ombuulire abategesi b'ebivulu n'abayimbi mu mbeera eyo ani yali badde asaanye okunenyezebwa oba bonna? Hello abanikewe bali kuweereza kale sebo akati nze mbadde ngamba sikusaba buyimba kwogera nsonga sebo. Hello abani bali kuweereza taatali ana emewe kati nyoni naye nze ku nsonga n'abayimbi
bonna bandisaanye okweseetinga kubanga akasente ke tubawanga abawagizi naffe katumenya tuba tuzze kusanyuka. Nze Taatali Anna Emekinyon. Ebale kuweereza. Nze Ssaalongo Mujuzi Olukindu. N'abayimbi nabo balina ensoli akwata bamubuukinga wangi watakera. Kale mu nsonga eyo nawe beetereze kubanga naffe tusasula ssente zaffe ate ne tukkirwa. Nze Ssaalongo Mujuzi Olukindu. Hapa ndo wale kuweza anasimama takufa mu magolo ante abayimbi abamu tuwatumiyinza okuva booking gyaba muwadde naye kibiri baba ne moloka irimu nga nvundu naye nga nkira ku ngende nyingi wale abani webale kuweereza ggwanga ono aya Robert Ndikanda Bulimbalole ku nsonga eyo abayimbi balyeterezezza toyinza kukola kivulu eri emaraba ate n'oteeka n'emitukula olugendo luba lungi ono lutaya Robert Ndikanda Bulimbalole. Hello yabenda Emmanuel Mpama Rwanda coach abayimbi abo batulekemu nabo bakola ebivulu bingi batawanya nnyo ne tubalina nga situbalaba abatulekemu. Kale sebo bwategeezezza mu nsonga eyo naye nkutegeezezza nti abayimbi abategesi b'ebivulu olulumu ayinza okubuukinga omuyimbi nga amayinti yaliko yagenda okuleeta abantu nga tamulabyeko wadde n'akamu naye n'agamba ntaddeko shiba tamubuukinga nga wadde nako n'akamu n'agatako n'abayimbi abalala ye wamalira wali okukifuna ng'obuzibu abuteeka ku muyimbi. Okitegeera ensonga eyo kati n'ab'ebifo nabo ab'ebifo balina okutereeza mu nsonga eyo nabo bannannyini bifo okulaba ku ndagaano z'abayimbi. Omuyimbi tugeze omutegesi w'ekivulu aleese ekivulu n'aleeta endagaano ne kadrop oba akalango ng'alaga nti agenda kubeerawo mu kifo ekyo kyennyini. Bonna abikkiriza nga biganye era ekifo ekyo kyekikola ki kuba ye omutegesi aba yafunye dda ssente n'adduka. Halo Abani wala kuweereza ono mwawudde ne mmaka nga neebera eno mayanja akati ku nsonga eya banike Hello, Sebo. Soko ngambe. Talk to me. Divojo. Nkaiswa ya nevyugo wano kwani. Usaiza nazo nasijazisalira musango naye wobokizo omuyimbi bamukoze n'endagaano omuyimbi alina okukola lisiiti mugitwala ku kifo gy'ogenda okukolera ne bagimanya bulungi omuyimbi wabatazze n'olinganya ekifo alikola ki akitegete n'abayimbi bamanyi okulimba nabo abategesi ne balimba kati kuvugu n'abeeraawo omata kumera musango. Basi basuubuzi bandongo olumu befuula nti bapromota bayita ba organizers babeera ba organizers ba bivulu si bwe kiri promota obeera n'ekintu ky'opromotinga mu mbeera eyo. Yes, abantu b'eMasaka mwenna nze Pallaso ekisookera ddala njagala okubeebaza olw'okujja mu bungi okundaga obuwagizi bwonna bwe mwabadde mundeetedde naye njagala okubeetondera n'okwetonda konna olw'obutakwata budde olw'embeera ze sijja kubannyonnyola nti eno neeri naye mbeetondera ddala okuva ku ntobo y'omutima gwange ze ndi mukwano gwammwe ndi mwana wammwe mwe munkuzizza okuva nga sirina kyendi bbanga lyonna nzija eMasaka ne mundaga omukwano mungi era sisobola bayisaamu maaso mutegeeza kinene nnyo gyendi mu buli kigere kyentwala mu maaso sobola kugenda mu maaso nga temunsindise. So n'olw'ensonga eyo njagala okubeetondera ennyo abaakoseddwa buli yavudde gye yavudde okumpi n'ewala olw'embeera eyatuuseewo gye nadde sisobola bannyonnyola naye nga kituufu natuuse naye ng'obudde bulabika bwadde buwedde bwadde bugenze. Ensonga endala njagala okwebaza poliisi y'eMasaka olw'okuuma eddembe era nabo mbeetondera olw'okuba embeera eyo yabaddewo owa poliisi naye mbeebaza olw'okunkuuma n'okukuuma abantu. Neebaza Maria Flo olw'obugumiikiriza baalaze bungi era n'olw'okutegeka obulungi. Neebaza promoter okutegeka obulungi kuba naye yategese bulungi era mbeetondera naye kye tusazeewo ne bapromota
tugenda kutegeka show endala eno nga yo ya bantu bange ab'eMasaka era nga tugenda giteera ddala ku Maria Flow wennyini era nga mbadde nsabye promoter ebisale akome ku bya Ndongo na Kifo abantu basasule 14,000 zokka mu Uganda wonna. Njagala kutereeza kino ekintu eky'eMasaka abantu basasule 14,000 zokka. Bambi mbeeyanzizza nnyo era nga nsembayo nga mbeetondera abalina emitima nsobola okunsonyiwa olw'embeera yantuuseeko yantabuseeko ng'omusajja sijja kutottola naye mbeegayiridde mbaagala nnyo era temukomyanga okukwagala Pallaso. Mwebale nnyo obuwagizi n'omukwano omungi mwadde muntegekedde ne gwe mukyantegekedde ebiseera ebiddako era mbakoowola mwenna tubeewo ku olwo olunaku mbayimbire ennyimba zonna mbeetondere ne mu buntu nga mundabako muvuulire ekigambo kyange okuva mu kamwa kange. Mwebale nnyo temujjango.